Wetwogerera nga tubala wiiki emu n'ennaku 2 bukya kasasiro abumbulukuka n'abikka abantu mu bitundu eby'ekiteezo ekiri mu disitulikiti ey'e Wakiso nga n'abo abaasimattuka kw'ossa n'abo abalinaanye kasasiro wetwogerera tebakyalina we beegeka luba. Olunaku olwaleero omusasi waffe azzeeyo mu kitundu kino ng'ayogeddeko n'abakulembeze b'ekitundu wamu n'abo abakulembera abo abali mu nkambi eyassibwawo ab'ekitongole ekya Red Cross wamu ne gavumenti okulaba nga babudamizibwa nga gavumenti bw'egenda mu maaso n'okufuna we banadda. Bano basabye gavumenti n'abazirakisa bano n'okusingira ddala abaami basabye gavumenti n'abazirakisa okubataasa kubanga obuyambi obusinga butunuulidde nnyo bakyala n'abaana olwo abaami ne basigalira emabega. Ssentebe w'abantu bano nga ye Fred Mutaawe agamba nti abazirakisa bangi badduukiridde abantu abawangaalira mu nkambi eno kyokka buli ajja amaanyi agateeka ku bakyala so nga n'abaami bangi nabo baakosebwa embeera eno. Tebafiiriddwako nnyo era tewalidde nnyo mukisa kubanga ennyumba yo tolina kye wajjamu yadde n'ekiruyi ekimu. Kitegeeza nti tolina ppule, tolina mpale, tolina ngatto, tolina t-shirt, tolina ky'olina oli awo. Mu birala bye boogeddeko mwe muli omuwendo gw'ababundabunda ogweyongera buli lukya n'okusingira ddala abakyala nga wakyetaagisaayo weema endala okwongera ku eyo eyateekeddwawo kuba abakyala bannakawere baweze kati nga n'ab'embuto bangi. Tente y'abakyala nasaba nsabye ne leero njogedde ne Mwami Cliff Wamala bagyongereko obunene kubanga abakyala bangi nnyo abaami ffe tuli batonotono naye abakyala abo bangi nnyo nabali abakyala balina abaana bambi. Yo w'ebyokwerinda ku kyalo kino Sepuya alajjanidde poliisi evunaanyizibwa ku babundabunda okukkiriza buli mutuuze ayimirire mu maka ge nga gano ge gali mita 2 okuva ne kasasiro waali basobole okuwandiikibwa kiyambe okwewala abo ababeerimbikamu. Mpeeyo time olunaku lumu oba 2 mpite mu bantu bajje batuule ku mayumba gaabwe tubalijessane nga we bali. Kyekizu kyensanze. Wabula ono asiimye poliisi gy'agamba nti ekoze butaweera okulaba ng'eyiikuula emirambo gy'abantu baabwe wabula n'ategeeza nti eddimu likyali ddene era ng'emirambo mingi gyandisigalira wansi mu kasasiro. Hope ntono nnyo esigadde ntono nnyo kubanga nsigaza famire ya pasita alina mukazi we n'omwana bakyali wansi. Waliwo omulala alina abaana 4 bakyali awo. Waliwo omutuuze omulala yali mupangisa baganda be bakyali awo bali 2. So ziringa families nga 6. Bo abali waggulu eyo balinga 50 kwana abagwa abali by that time abali sawe nga banoonya kasasiro balinga 50 abakyali wansi awo tetunnatuukawo. Ye omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango agumizza abatuuze ng'agamba nti si baakussa mukono okutuusa ng'emirambo gyonna gizuuliddwa ng'ategeezeza nti mu kiseera kino abantu 28 be banoonyezebwa nga gy'emirambo egyakazuulwa giri 35. Naye nga tukyalaba abantu nga bakaaba omuntu wange akyali awo ffe tetugenda kuvaawo. Abantu bameka gye tuli mu kunoonya kati abakyabuze 28. Ono alaze okusoomoozebwa kwe basanze ku ludda olw'ekiteetikka ng'eno nayo kasasiro yayimbulukuka ng'ekizibu kye basanze ge mazzi ag'abalumbye nga gaviiriddeko abavugazi w'ettiiyo okutyayo nga bagamba nti nabo bandibbira. Waliwo ekinnya oba gye bayita beseni ekinnya amazzi ago gali mu kukuŋŋanyamu anteri feet nga 50 feet wansi kati naye batya. Tutuuseeko mu kifo gye bayiikuula kasasiro nga banoonya emirambo nga weetiiyo ezibadde zikyagenda mu maaso n'okuyiikuula era nga mu nnaku 2 eziyise babadde tebannaddamu kuzuula mulambo gwonna kyokka nga z'ennyumba eziri mu mita 2 bannyinizo baagobeddwamu era ng'ab'ebyokwerinda bakyagumbyeyo. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaaleero.